tukukulisizaayo mukumuloko tekubadde kuwanvu nakatono tukyagenda maaso nga tukuweereza wano ku Salt TV nga tukwagaliza ekiseera ekirungi ennyo. Okay, tukujukiza nti kunaku olwa Friday tugenda kusula nga tutula ffenna ate Good Friday tusiiba ffenna ne tutula ffenna in the presence of the Almighty God Mukama waffe Yesu ng'afuga. Good Friday is gonna be special nga bw'okitegeera, it's gonna be bigger and better. Last year twagenda ng'ogitenda Good Friday ng'omusumba ategese ekintu ekituufu ennyo ate y'omwaka guno bigger and better. Mukama waffe Yesu Kristo afuga. Okay, twagala okuyingira empapula za munoko olwaleero. Omwana w'omwami sebo gasookemu nsoose ne Daily Monitor aliko omutwe omukulu gugamba nti bitabuse ababyokwerinda bakubagana empawa ku ani yalumbye enkambi y'ezzombo. Nti ebyewunyisa byolekedde byeyolese mu kulumbaganyo obwakoleddwa ku nkambi y'ezzombo mu Zombo district olunaku lw'okuna oluvannyuma lw'ab'ebitongole ebyenjawulo ebyokwerinda okubagana empawa nga buli omu ayogera birala nti bano be balumbye bali be balumbye. Ku lunaku olwa Sande akawungeezi RDC w'ezzombo Andrew Kajoyingi yategeezezza bannamawulire mu Paida Town nti obulumbaganyi buno bwakoleddwa ekibiina ekyabayeekera ekipya ekimanyiddwa nga Uganda Homeland Liberation Force. Homeland? Kimanyiddwa bulungi nti ku lunaku olwokuna akawungeezi abalumbaganya abawerera ddala 200 nga babagalidde emmundu, amajambiya, ebiso, amafumu na buli kantu konna kumanya akakozesebwa abaddugavu okuba bannaabwe balumbye enkambi ya Uganda People's Defence Force mu Aduku Village Zombo Town Council. Abajasi 5 n'abalumbaganya 22 tebavuddewo. 35 ku balumbaganyi bakwatiddwa. Abalala ne badduka. Abalala ne badduma. Ate bwe baba bagamba nti bazzenga 2 ne muttako 5 ne muttako 22. 35 ne basigalawo. Olwo 10 mu baabo tebagenze. Ebyo bigambo bya Ssentebe. RDC ate UPDF statement wano egamba nti baneno bazze tebalina mmundu wabula babadde n'obusaale. Babadde n'amajambiya bazze n'amafumu era nga baneno babadde baagala kunyagulula mmundu bazikozese mu bumenyi bw'amateeka. Bo bagamba babadde 8 aba UPDF. Ate bali bagamba nti babadde nga 2 naye abantu 2 okola gurupu enene bwetyo nga mugenda kubba nte mugenda kukola ki? Bali kunafuya nsonga eno, there is a serious problem. Barracks yonna weeri ebeera barracks. Erina okuba secure. Teri alumba barracks nga aliwo mu kusaaga. Agirumba aba alina kyategese okutandika. Era bayetegese bulungi. Ago nno ge gamu kwago. Ge mazima agakaawa nga mwamirumu bagayita. Ono muwagizi wa Kampala Capital City Authority atutegeeze byafudde mu ki. Abiwandiise. Daily Monitor ku muko gusookera ddala bakulaze Lord Mayor yalonze kabineti ye. Ekifaananyi ekiri ku front page. Gye tubadde twogerako eyo. Genda kugulira eddala. Watu balaze obuvunaanyizibwa. Engeri gye bagenda okukola mu sibi ebiri ebibaddewo ebya bulijjo. Okusinziira ku kawaayiro 14 ak'etteeka erifuga Kampala, olukiiko luno oluteeka mu nkola lugamba nti bajja kulaba nga bateeka mu nkola ebiba bisaliddwawo kanso pulogulaamu zaayo ebisaliddwawo n'okuba nti balondoola ebyo byonna ebinaabeera balondoola emirimu bajeti ya Kampala City. Minisita wa Kampala tabanga yavaawo. Teyavaawo. Neri neteeka ate eri munafuya. Betty Amongi. Eno enkola empya emunafuya. Kubanga obuyinza ate baabuzza mu kanso mwennyini. Talina ngeri gya supervisinga mu kabineti ya Lord Mayor. Amongi ya Luwambozi gwe bateekayo. Yali mulangizi babakyusa bukyusa nti mukyala wa UPC. We naalemu ate UPC naye ekyali. Bawe yaani. Bote. Akenda. Ye mukyala omusajja wa UPC. Akenda wa Miso Bote. Ate njawulo yaalwa. Jimmy akenda. Kati omuyita erinnya lya Daddy Weti Munyiiza. Musisi. Kikunyiiza naye oli bwampita Walusimbi sikyuka.
sikyuka taata olwo kubanga nina baganda bange be bayita bawalusimbi nze mbamanyi bayita bali nena nti oli omumiseri ya Sezaala omukazi janatulagamba alidde kyakomyewo alidde ki yali jolojo kyolonga namwatulira saasoka kukitekeera kubanga nti balikozesa nyeeka nembuza alidde kyagamba eninya lya dadi eninya lya dadi wo naawe alidde ki alidde kyakomyewo laba naye noono tali eyitangako n'olwekyo ayinza okugamba tompita ekyokoola si kyokoola dadi wo oyinza omuyita ekyokoola naye bweba yatufuukira ekyo ezzike teriyo aba muzira oli Sezaala we oba bwozeza mukyala yabafuukira ekyokoola bo babeere bulungi tugamba aba UPC mwe nawe muli ti omusajja apolomirire nobote yatufuukira ezzike wano mu Republic of Uganda wano e Buganda nyinza okugamba bano bafere nga bagamba bo bali mirembe mukadde nga badigida Dr. General Acheng alajana kamaleyo UPC mwatufuga bubi genda maaso Minisita w'ebyobulamu alajana agamba nti abantu bamenya amateeka agateekebwawo okuyambako okutangira ekirwadde kinene ki coronavirus. Quarantine y'ennaku 14 gye baalagira abo ababa bavudde ebweru w'eggwanga okweyawula mu nsenja ensi eziteeberezebwa okuba n'ekirwadde kino ki coronavirus nga Italy, South Korea, China babagamba okumala ennaku America teriiko nga weeyawudde baali tebanagiteekako wabula bagiteekako over the weekend. Amateeka ge tujja ebweru nti tugakozese wano tegakola. Teri Munnayuganda asobola kuva ku nnyonyi n'agamba nti yeggalira awaka ennaku 14 olwo lwennyini atomererawo kibuga kati aba wano tuteekwa kukozesa amateeka ga kipuuli anti yandyeyawudde naye ate mutwale eruzira ku abamwetoolodde tebamuganya kuba olumanya nti gundi akomyewo kalica yaffe katudduke tulabe omwana waffe yavudde mu nnyonyi yavudde ku nnyonyi aleese eki emigugu bagiteekamu abazungu be basobola okukola ekyo nga nange nabadde n'Abamerika jo Amerika Bungereza bagiteekamu nga bakatuuka wano ngati tolaba mwe mubalemesa okweyawula bannange andowooza naye mite ewera eno batugambye okwewa space ya mite emwemu nabagenda okutegeka emikolo mukakase nti wonna wonna wajjude amazzi g'okunaaba mu ngalo ate libeera etteeka kakasa nti olaba nti buli omu anaabye mu ngalo ne sabbuuni emikolo tutegeeza gyambaga kwanjula ennyimbe neki ekirala kyemutegeka bu birthday ennaku zino mingi simanyi baby shower simanyi biki shower naye ekirwadde kino bwe kigenda okukka nti kijja kuba kikyusizza ensi eno nnyo mu kye bayita okubuuza tujja kuddayo abantu tebajja kuddayo kati buli gwolaba kulamusizza mukulu ate waliwo eddiini eziramusa bwe zityo naye kakati kyetugenda okukola abagundi baba babuda mpozi ate kati waliwo n'amazina agaali gadibye gagenda kuddamu bampu sigamanyi ye bakuweyo shoti gabako obugalo emade manyi nti bubaako nkuwe kati embuzi egenda kudda mu bampu kubanga nalabye oli yatandise n'akagulu akagulu ke kali nga tubampu omulala mukono kati ye bampu oyo anti ajja mulongooseemu kati embuzi egenda kukyuka KCC FDC ekkiriza nti bagiwangudde bakkiriza nti Kawalya baade tubasuubira okugaana simanya kati story yakyeyo bino ebikka ebiva mu mmotoka oba ebidduka bitta okusinga tobacco oba okunywa sigala bwe kutta kunoonyereza kwe kulaze genda maaso bano ebaawera ebimotoka ebyo mu kibuga ebivaamu ebika ebikadde Jomayi ne banka bali mu kattu ka mikadde 95 bakukayanira ttaka genda maaso banka kyeyo ogisanga muki Escom efukumudde amazzi ejjinja esobole okubeera nti efuga obungi obuli mu mazzi mu nnyanja Nalubaale obungi bw'amazzi ababaka bakubagana empawa ku ngeri Pulezidenti Museveni gy'atandise okuwaamu abantu ssente mu ngeri ya SACCO. Prime Minister wa Sudan yasematuse okuttibwa
olukwe lw'okumutemula nga baimwe essasi lyanyuse gana amazzi gali ludde wa Gescom gali Jinja wali ku ddaamu bazeemu okukola kye bayita speeding bino byetwayitawo gafuwa gafuuwa naye olwokuba nti twali tukoze ate eddaamu eri eyokubiri nga tekyetaaga speeding eyo naye kati water levels zayambuse abantu abamu bagamba nti Musisi yayita ennaku ezo yayita enerakayi mbw'ayinza okuba ye yaleeta ennyanja tectonic rocks zino okuseeseetuukamu nezambukamu bwe ziti kati mwe ne mulowooza nti ennyanja amazzi nkuba yegaleese mwamirimu eri luddawa yeyina eyonoonye n'ebintu by'abantu efudemba naye mbu eyajjo wano we twabadde ew'Abamerika balina empya bbiri omanyi abazimba enzimba entuufu bamanyi road reserve ne lake reserve. Lake reserve bakugamba 20 meters from the waters tozimbawo wonna ezo 20 meters amazzi gadde gajjuddewo. Nagenzeeko Entebbe eruddeeyo yonna nga bano abaali beewaana ne zibiiki tebakyalina wonna mazzi wadde waffe wano eruzira ennyanja yagira yonna yonna era akatale baakalyawo. Nze nate ekyo kinsanyusizza kubanga edda nze we twabeerera abaana bato ng'amazzi tugayitako ku luguudo bwe tuti ekitubulu gaali gatuukira ddala ku lukubo wamma era nduze nabo kati kana tetutuukawo. Mbuuza bubuuza damu eyokubiri eyinza okukolera awo sikigikozesa nga eri folute ate eri folute amazzi gaagaana kuwera eyinza obutakola ate kakati gaago mugayiwa singa mwabadde mugaagala gakole mu ddaamu manyi wange bintu baabijjamu ebyali mu ddaamu eri ne kati neekolanga nkuba lwetonye. Poliisi eriko omusajja gwe yakutte yakakanye ku nnyina amuzaala n'amukuba emiggo egyamujja mu bulamu bw'ensi eno. Omwana w'omwami Stephen Lumu ono bwino bamuyita ono bwino ate njala omwalabule nga bulira omuwalabula awo ono bwino omuliro mu maka ga Museveni ebyama ebikusike ku kwesimbawo kwa Tumukundi Salaatidde Museveni bw'alagidde okukwata Tumukundi Naduli asooka asesemye bye yabba baagala kutta Muhoozi bwino ku lukiiko mwe yali asika Museveni ettaayi omukono abataasa mirundi alagudde Tumukunde yagenda okusimba mu kalulu walabula bwino ku mutwe omukulu olupapulo olw'okungulu akatwa kanyooka mu gavumenti bajjeno kati batambula ne chapati zaabwe bikomando n'obutunda mu makooti ani abyogera ebyo Sejjusa olutale Mengo oluwombo lutabudde Kiwalabye ne Mayiga luwombo kiibo ne Mayiga luwombo ateeka byakulyera coronavirus twetise emirambo gy'abafudde coronavirus okumala wiiki 2 ne gitu bambulako ensusu ani abyogera ebyo ndooza yakomyewo kuno. Bobi Wine anasinkana Muhoozi ku by'entebe ya kitaawe. Abachina baguza poliisi ebiwanyi bya kamera laba engeri ababbi n'abatemu bwe bazifuludde bazifuludde ngena maaso waliwo ku mutwe gw'obusejja maayi lwaki omubuuka bitiisa olukwa okubba emmali y'omugagga Jomayi abuwumbi 3 laba engeri bamafiya gye bayise mu banka okutwala buli kyalina obuwumbi 30 banaga amawulire ago nanga bugawulire bagawalabula bwe gatyo gonna bagalambulula bulungi nnyo mu lupapula luno oluyitibwa ono bwino. Opposition Tumukunde asooka atubulire pulaani yonna mwe babadde babbira akalulu ne Museveni balyoke bamuwa akalulu ko bamukiriza okwesimbawo byonna nga babikuwadde kungulu mpozi Kawali oyo simuludde ku kungulu nga kwali ku peegi yokuna Kawalya Lukwago komye entalo tukolere Kampala bwatyo bwagambye bingi nnyo byayogedde wano alina byayogedde ku magombolola g'erubaga ojja bisangamu muneeno muno bwino wefudisi wa people power ono muzibu nno eri FDC
wamma kyekwe kumuboolaboola ku baali bamuboola alimu olupiipo power lungi anti FDC eteekeddwa kuba ya people's government ate no ya people power atono wa people power kati olwo tugambe tutya anti bali ababiri tebanaba kukkanya kiraga kyekyo nti people power eyinza okubeera ng'erinamu akagamba embiranye eri wakati Sebo, wa people power Kizza akagamba ne kangi Besigye. ddala anti kaakati mu kannyonnyoli gye kava nze sibadde kuno people power buli gwesongamu bwetu ayitawo buyisi ayitawo buyisi ng'ogyeko ne wa baby face gye baabakuba people power buli gwewuki ayitawo buyisi era ogenda kulaba ba mp aba nrm nga nabo bambadde enkufiira emyufu aba NRM bulijjo bazambala abamu aba dp bambadde enkufiira emyufu aba FDC bambadde enkufiira emyufu buli muntu ategedde kisinziira gy'ojambalira mwami Senkubuge tosobola genda kiruhula n'oyambala enkofiira ya redi n'olya kalulu naye bagenda kuwangula n'ogenda kimu kyokka ekiriko n'ogenda emitooma n'okyapa bereti eya redi kimu kyokka ekiriko n'olabamu n'akalulu akamu kimu kyokka ekireese obuzibu era nakyo kankyogere kyabantu bonna balowooza nti akamyufu ako kajja bayisaawo kagende mu bukulu okujjako ate nanyini kamyufu yennyini era bolaba babwambala for their own good naye ngaate akamyufu ako kayinza obutamala kiri bwekiti kutuusa nnyiniko mu buyinza waliwo abantu abaagala okukozesa Bobi Wine nga gwe bw'okozesa akapande akakulagirira e Masaka nga tekatuukanga na Masaka n'okwata ekipande ekiri wano ekigamba nti Naluko Nateete ekiri awo akapande ako kali katuuse Nateete mwami lumu naye gwe bw'okakwata totuuka. That is what I'm saying exactly. Bano bakozesa olinga akapande kwetimbako kagundi n'ayitamu n'atuuka gy'agenda kuba singa era babadde bamwagala era nabo nnyo bakyogera aba people power nti abantu abamu baagala tukozesa bukozesa naye n'aba people power batulekemu bano abantu bajja okubeegattako nga balina ebibiina byabwe ng'akimanyi nti wa NRM ng'akimanyi nti wa FDC ng'akimanyi nti wa anti aba people power bo tebasosola anti kati bonna nabo bali mu mugundo ogw'okuleeta change bo kye bagamba beegatteko anti okwewala okukozesebwa bandibadde bavaayo Bobi n'agamba nti ndi wa NRM ndi wa FDC oba ndi waki oba n'agamba ndi independent naye kati bw'aba akyali awo nga naye ali confused Bobi Wine alinga abakulira ebika bya Buganda batya omuntu akulira ekika kya Buganda alinamu abakatuliki alinamu abasiraamu alina abalokole aborthodoxi enzikiriza zonna abadipi abenalemu abefudisi abaki ye bonna musisinkana busisinkanyi kakati kankuwa ekyokulabirako nze yeddira efumbi afwenna amadiini musisinkana ebaka oli tagamba nti abayero mudde wali muba bafumbe mwenna mubeera bafumbe ye people power Bobi Wine akimanyi ekyo akimanyi gwe kiteetikawo analogy eyo gyokozeseza etiisatiisaamu tetiisa ate etiisa that is what they are bwe bagamba kubanga era bwe tujjukiramuko ennaku ezo Bobi Wine bwe yali yakadda ojjukira nti emboko yanyookera wa Wadri naye bwe yali akomawo ensi yonna yagamba banaye Wadri munene amubeererawo ye n'atajja wadde kumwaniriza n'atagenda wadde kumulambula wadde kukola ki ate nga ye yamuviirako okuyitamu kati bano abagenda juzi baali ne mugundi ya NRM bano bemupi bambala gundi ezo red beret Segona wa DP ayambala red beret ono kawalya we FDC ayambala red beret tokiraba kyembadde nkugamba nti alinga mukulu wa kika tasosola bonna abakola ki akuŋŋaanya abakuŋŋaanya
awo bonna bwe banamulondera naye n'ayitamu. simanyi ate awo ekyo nakyo kubala mulala kubanga omukulu w'ekika oluusi akuŋŋaanya abamusinga obugagga siruuse emirundi egisinga obungi. tukube mu ngalo olw'amawulire agayitingana nti First Son agenda kusisinkana Bobby. nga tukwibazaaki ate engalo zaakyo olwo nze bwe kati ngenda omusisinkana okwosa enkya naze engalo zibwatuka ono First Son anti gwe ŋŋamba nange ngenda musisinkana engalo zibwatuke. toli wa people power okuwumulamu people power kati akubere kutono naye lowooza ku nsonga eyo otegere kye tukugamba omukubaka Kyagulanyi bakukozesezanga kapande ke Nateete oba naawe omugendo ogugende Nateete ogulimu tukomawo.